Tulina ensonga y'amabbala nga naye ekutte akati nga yevaamu ebintu bino byonna at least gabereke kkomo galeme kukeera. Naye nga sekretary lwakubanga obisa ng'ofunze naye katugendera abo mpolampola nammwe mujja kwongera otugayidengamuuko ebyo nga ffe bannakyalo ne basalawo kino ekyalo kye baali bakitakasangalabi ne bakisalamu ne bakibbulamu erinnya Hamu Mukaso. Ebyokubiri Mabaala mukirowoozeeko nnyo ffe ng'ekyalo kyaffe tusobole okwegatta ate okusingawo nabe tubeerenga ku kyalo kuno bwe tubanga omukolo gwa ssanyu obanga gwa nnako nga tulina ttete zaffe nga tulina tubeere n'abafumbi baffe abava ku kyalo bano abakyala bwe bali abasobola okufumba emmere ate ebintu ebitusobola okubigula nga twegattidde kyamaani wali eri asipendinga emiliyoni 3 abantu abatufumbirako ogwo omukolo emiliyoni 3 ate gwe wammwe kyekitya ekika kyo okutegeera ebyenkwatako enkya ogenda kufiirwa ebbaluwa tutuulaawo nedda tuli bantu baki bakozi tulina ofiisi tujja okusisinkananga ate tuveewo tugende tukole ki tukole bwe munaabanga manya amasepiki gagula mmeka nti 3,000 buli mutuuze tuleete enusu 10,000 ani amanyi ttenti nti 2,000 okumalako omwaka ogwo nga kino ekyalo kyaffe gamba nga kiri kirungi nnyo tukijjemu ebyobufuzi ubundi tukijjemu wa tumanye tuli bantu bawamu ate era mulowooza abantu ab'omukaaga babeera bapulaninga ki mu nnyumba omwo okusinziira nga bwe twali nga waliwo enjawulo tewali njawulo bannange kubanga twali bubi nnyo tujja mubuuza kino otwala ki ajja tuba gye kiva omuntu najja nayingira mu nnyumba ogwo mukwano bannange nedda mulirwanawo batomwagala nago gewandiise tulabe engeri ki kubanga tuli mu tawuni wano loogi wano ssomero ng'olaba omu akosa munne era nayo bayiro yaffe weeri zezo bayiro ezayita bakama bange omwaka ogwo labirako wano mu mukono kiba kitegeeza naffe abantu abazeemu tulina okuba nga tulabika bulungi ate tubande tusobola kweyisa mu mbeera etali ya mulembe yensonga lwaki twateekawo amateeka ago ge tulina okutambulirako gonna gasoboka naye etteeka ly'okuwemula ku kyalo kuno bannange situwemula leka ebyalo byonna biwemule naye ku kyalo kuno tetuwemula basebo ne bannyabo etteeka mwaliisa ne mulitwale ng'ensonga enkulu ennyo ate mbeebaza ekituufu kiri nti twali tususse naye kati tetukyawemula twekubireko mu ngalo mu nnyumba jangu omuggyemu ne tugamba tunakikolera kiti ekyo ne tuzuula nti abantu abakeera okunywa omwenge baba tebasobola kukola ate kusasula mayumba ekyo nakyo mukama atusaasidde era mulaba mu butuufu tunawuko ku njawulo abantu bakyakeera mu ki mwenge ate era nkubiriza ne bannaffe abadde bakyakikola nibabeere nga bakivaako tubeere nga tuli mu kyalo ekyeyagaza tubeere nga tetukeera mwenge tukeere nga tukola ate bwe tuba twagadde okunywako tubeere nga tunywa tekuliiko linnya timupangisa tekuliiko linnya nti landiroodi kubanga tewali muntu n'omu afuuse landiroodi atapangisangako era bw'abanga teyapangisaako afazali gyakolera akola ki apangisa naye mbadde mbasabye ki kama abawe nnyo omukisa manyi amateeka bagabasomedde kye tulina okutegeera kye kino ti mu katabo kaffe aka Local Government Act akalimu amateeka agalambika obuweereza buno obwa wansi eno LC1, LC2, LC3 municipality ne district eyo local government kalagira nti singa ssentebe awummula nga mukadde waffe mulindwa bwe yawummula automatically abadde omumyuka we afuuka ssentebe era nga katabo kalambika takkirizibwa okukuuma entebe eyo okumala emyezi nga 6 singa okulonda okwa LC kuba tekusuubirwa mu bbanga eritaweza myezi 9 tukitegedde akkirizibwa era akatabo kalambika tyafuuka ssentebe butereevu automatically vice tewali kuddamu kulonda kukuba kalulu baba badde akola campaign bikusaze etteeka balirambika nti vice afuukira waani ssentebe
n'akuuma entebe eyo okumala emyezi 6 singa tewaberawo kulonda mu bbanga etasukka myezi 9. Kakati basebo ne banyaba bali wano mukimanyidde ddala bulungi ti obukulembeze obw'abassentebe bwaggwako. Ekisanja kyabwe kyakola ki? Kyaggwako. Naye bwe kiggwako minisita atwala local government atwala amateeka gano ge tukoleramu n'asalawo abongerayoko omwezi 2 3 bwe batyo. Kakati tetumanyi ti oba banaalonda nti oba luli oba jjo. Kitegeeza ki? Saawa yonna wabeerawo okulonda. Kati n'olwekyo chairman agenda okufuuka ssentebe omujjuvu leero agenda abeera mu ntebe eno okutuusa minisita wa local government walirangirira okukola ki? Okulonda kuba bassentebe bonna mu ggwanga lyonna ekisanja kyabwe kyaggwako. Kati saagala emyezi 6 giyitewo gambe minisita bwe yajja yagamba myezi 6 kati giyiseewo. Nedda, bonna kati bakolera ku biragiro bya minisita ya local government. Agenda tukulembera okutuusa ekiteera Katonda kyanagamba nti atukulembere. Tewali obukulu butava eri Katonda. Bw'ali ofuuka vice tewamanya nti oba oli awo mukadde waffe anawummula n'ofuuka ssentebe. Naye Katonda oyo yakigeresa. Kati tusaba obeere omukulembeze omuki obulungi. Balina ensonga lwaki bateekawo LC1, LC2, LC3. Nga bakimanyidde ddala nti waliwo ensonga ezisobola okujja ne zigaana mu LC1 nga zikwetaagisa ozambusa ku ofiisi ekusingako. Teweetuumako buli kimu. Ekitali mu mandeeti y'okukola kiweereze ekirina okugenda. Tatakanyike waali muweereze. Ewaffe LC3 gyeri kiweereze. Likewise bamu abatuuze temutuula nga munyigirizibwa nga ate tunaakola ki yaliko. Nedda. LC2 weeri, LC3 weeri. Leero nga nkwasa sitampu eno njagala okukimanye tingaera bwe wategedde nti baagiyise n'ekomawo ku ggombolola. Era chairman asigaza obuyinza okugiyita okuddayo singa azuula nti waliwo byekola ebitali mu makubo matuufu. Likewise abatuuze muvunaanyizibwa okuwa lipooti yonna etali ntuufu singa mulaba nga waliwo kitatambula bulungi mu sitampu ey'ekyalo kyammwe kuba kino ekyalo kyammwe. Kujjako omuntu yenna akakiiko. Bamembers abaliko Tata Mulindwa baakulekedde bw'olina okukola nabo paka ekisanja kinaggwako ntulonda. Olwo n'olyoka olonda olukiiko olulwo. Koligana nabo bulungi. Yajja chairman n'agenda, vice n'awerekera n'omuwanda Mukasa Sel ogikozesa emirimu egy'ekyalo kino n'obwesimbu n'obugumiikiriza n'okutya Katonda n'okugobera amateeka agafuga ekyalo, agafuga division, amateeka agafuga eggwanga lyaffe ne constitution, awatali kwekubira wadde okusosola omuntu yenna mu buweereza bwo ku lwa Katonda n'ensi yaffe. Kubana leero ono ye chairman Ssaalongo Kiwanuka ow'ekyalo kino ekya Mukasa Sel. Tweyanziza nnyo tweka mu kkubo ku mulimu n'awantu wonna wonna gy'obeera security ekukakatako nga ggwe as an individual. Tulina issues zetwagala tusharingeko nammwe. Esooka kusinziira ku nsonga zetulina ku police. Tulina ebiseera bye tulina issues eza mobile money. Ate kyemmanyi abasinga ku mmwe muli mu business ya mobile money. Essaawa zino waliwo omuntu gwe bakubidde essimu ne bamugamba owangudde abadde ate Abannayuganda wabula basesa nnyo. Omuntu akola n'akubuuza ontegedde naawe tomutegedde naye n'omugamba nkutegedde. Then obeezaamu n'emboozi gy'ali kugamba. N'akubuuza waliwo abazungu batunda cement oba gold. Business gyonna gy'akuwa n'otandikirawo n'olaba okoze eki ogaggawadde oyiseewo. Enkomerero nga sente ozikoze eki oziwaddeyo omufere.
oddukira ku poliisi ng'okaaba naye bakubuuza basajja bamanyi tunabawulidde ku gundi nawulidde eddoboozi ng'alinga mwana wa mwanyinazewa abeere kangulumira osanga bamubbyeko miliyoni 10 naye akasente bosi kamusasula mitwalo 10 anaasasula paka ddi oba ogenda musiba busibe. So abaana mubayigirize mubagambe nti waliwo abafere abakola ebintu ng'ebyo. Amasomero ga gavumenti oba tebasoma bulungi naye tufunyeeko wano testimonies eziraga nti amasomero gaffe aga gavumenti gakoze bulungi. Kakati bwebanga tufunye testimonies eziraga nti amasomero gaffe gakoze bulungi ate nga kyekituufu abaana lwaki tubatwala mu masomero agagenda okutufuukira ekizibu naddala ku bisale nga mu masomero ga gavumenti agatuliraanye abaana basomera bwereere. Bagamba abaana mumufunire uniform, mumufunire ebitabo n'ekyokulya omwana agenda asome. Kakati gono gamba nti era okuba nawuliddeko nga bagamba nti abaana basoma bubi oba tebasoma bulungi kati abange naye sijja batwala ikambatwala eri ate n'olemerera ebisale ate omwana n'akulemera n'atuula ewaka. So mbakubiriza abaana mubatwale mu masomero ga gavumenti basobole okusoma nabo batuuke ku mikisa gyabwe. Nange nga mutabani wammwe Kikome ku Kamaadi Giso Mukono Central Division. Ndowooza tujja kukozesa dakiika nga 5 abantu balina okugenda okusibuka. Tenza. Always people ask us why should we go with this other rope here? This one we call it harness. This one when you put on the dog, it is to alert the dog that there is a work. Then this one it is to control the dog, because when you leave it, it will go and bite the suspect. At the end of the day, human right it is against it. And this one also it helps again not the dog to move. Kubanga obalaze ekintu ekituufu nange nkubye kuwa akazindala usituukawo yani kwadde kazinayogerako eri abantu. Now, we have seen what the dog can do, so long as you have protected the scene. Once you protect the scene, the dog will work for you. The earlier, the better. Protect the crime scene, you will get the services, what you want. The dog can get the exhibit, the dog can get the suspect, the dog can give us the lead. This dog, they are brought to help the CID for investigation, to beef up this, where the CID cannot detect the person, but the dog will give the guideline to the CID. He's still angry with the suspect, that's why you see it is behaving like that. So please, let's use the dog. The dog, it is helping a lot, it is recovering people things. It is giving us the police, at least to court, we are getting at least something in court. Thank you.